wateka amazinga amini watu sokoje owonye piki eyokukonya ekiyinja amina basudde nti abaali bannannyini Nation Media Group ba Aga Khan batunda emigabo gyabwe. Where is the Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi? Nomusayimu gwe bandowooza amanyi bagajjemu amanya naye tumugyeyo ku poliisi amanya ana bagajjemu naye tumugyeyo ku kanso we banyo omulimu gwokoze ddala NTV Media Oluwaliro Nobert Mao akawangamudde anti asazeewo aleme kubeera ngadda ku ludda olwa PLU bw'atyo bw'avuddeyo n'awakanya ebya PLU ne NRM bye baleese wali eri mu ssetteeserezo oba paalamenti y'eggwanga Uganda okubeera nga bakola ennongoosereza mu ssemateeka mu ngeri y'okulondamu akulira oludda oluvuganya oba oluwabula gavumenti ya Uganda. Katubira omukulembeze wa opposition alondebwe buli mubaka atali wa NRM. Ensonga eyo yaliko mu maaso ga parliament n'egigoba kati ekomyewo nayogeddeko n'omumyuka wa Attorney General ne mubuuza oba parliament etusabye tuwandiike etteeka eryo n'agamba nti yafunye instruction okudraftinga etteeka eryo ne mugamba nti iPod Summit weeba etudde ensonga ezo zikwata ku bibiina n'olwekyo mu lukiiko olunaabeeramu ebibiina byonna ebiina obukulembeze mu parliament ensonga eyo tulina okugiteesaako naffe tubawe ku magezi. ate ye taata wa Becky oluvannyuma lw'ebbanga ly'amazinga alaajanira eggwanga wamu n'ensi okusobola okubufunira boda boda ng'agamba gy'ayina ebadde ekaddiye omukyala Aisha Fani kyasobodde okubeera ng'amugonnomulako eddigi eri Kapiyaata Lumamyo Kaveera era enjogera ya kaakati azzeeyo e Masaka nga mwanattu avulumula. Enana wateka amazinga amini watu sokoje owonye piki eyokukonya ekiyinja amina amina Nika muzamu Sunga mwezi muri mafuta Tuga nakulega no kwako Eso bora gaga sasa weno mpede muzeyi sente z'amafuta ate anagituusa atya e Masaka mubyanza biki etuukira amafuta ga sente mmeka e Masaka etuukira amafuta ga mitwalo 6 kamuwe 10 ate sokokoleze ne reflector afunye teri muzeyi njagala oteekamu amafuta mpaka Masaka katonda akuwenye omukisa nakuwanje leero onogitwala toyanze mama Aisha toyanze simayiwe kuma okulonda kasimu sirina simu kati sooka ku emyaka gyo gikyakola kati sooka tufe kuba emyaka era wano obaatuula akuvuga ekona neni egano kakumakusenku mafuta mitano situkawa banao tatu amajima twagikaliza basoka bagenda batekemu amafuta olunaku lwaleero omukyala Kasule Lumumba wakawaŋŋamudde nga NTV we baajigula eddaira tekyali mu mikono gya Aga Khan. Ono agambye olunaku lwaleero nga Aga Khan yasobola okubeera ng'atunda emigabo gye era bw'atyo n'agiguza Abamirambo Holdings
wamu n'aba Tarifa Limited. Katubirabe buziza nti abakozi olusanvu abali bakola mu Nation Media kikye tukozeewo ne mbagamba nti ensonga nga bwe nalimba nnyonnyodde nti President Yoweri Kaguta Museveni ye yagamba ab'ekitongole ekya CID ekya poliisi ne UPDF ne ba experts abakugu mu bintu bya ebyuma ebyo ebyempulizaganya okulaba nti batunulamu okulaba buzibu obulimu naddala ku nsonga y'ebyokwerinda. Naye babadde bakyakola omulimu ogwo, kanjogereyo kino kyokka kimu nti bazudde nti abaali bannannyini Nation Media Group ba Aga Khan batunda emigabo gyabwe bagiguza Mirambo Holdings ne Tarifa Limited. Naye mujjukire nti ne mu Nation Media mulimu bannayuganda abalina emigabo, kyenva ngamba nti bali emigabo egyali egyaga Khan kuba mulimu egyaki egy'abannayuganda. So neyo processing ekyagenda mu maaso, Nation Media egenda kudda mu mikono gy'abapya ba Mirambo Holdings Limited, Mirambo Holdings ne Tarifa Limited. Kati ensonga bagikutte n'amaanyi okulaba nti bagonjoola ebinaaba bisangiddwa ab'ebyokwerinda ate abantu bagende mu maaso n'okukola emirimu gyabwe n'okuweereza. Ate ye omubaka Muwanga Kivumbi Jolson abuuza nti Muwanga Kivumbi aliwa kubanga ebbanga lyonna lyebakuva lye baamukwata ku lunaku olwokutaano ekyamazima tewali yamukubyeko kya mu Lubaale, era ono asabye Paalamenti asobole okubeera nga eteekawo embeera okulaba nga Honorable Muwanga Kivumbi ate akukunulwayo yonna gyali. Speaker, on Thursday I left early and I did notify you as going to court to secure the release of the Honorable Muwanga Kivumbi as one of the sureties, and he was granted bail. The following day, on Friday, he was en route to Kampala and he was intercepted and taken by armed men in a Toyota Hiace vehicle, popularly known as a drone. That was Friday, Mr. Speaker. Today is Tuesday. His family has been looking for his whereabouts, and the rest of us colleague leaders. Now, my questions to government are twofold. Number one, where is the Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi? Number two, is this the new normal? Because it's important that we know. Is this the new normal of how government will, they call it arrest? We call it an abduction because, Mr. Speaker, the law stipulates what an arrest is in Article 23 of our country's constitution. The Attorney General is here. He's a very senior lawyer. In fact, he has lectured most of the lawyers in town. Article 23 is very succinct. How somebody gets to be arrested, where they are taken, to police first, and thereafter, within 48 hours, produced in court. Mr. Speaker, I have seen some people say that Honorable Muwanga Kivumbi was picked up because of a tough speech he gave when he went back to his constituency. Now, that's problematic on two fronts. One, who determines that what he said was illegal? I thought it's a court of law. Mukubana bakafero ono nga na DNA yamuwandula amanyiddwa nga Ssentongo ow'e40 bw'ati yasobola okubanga aleetebwa ku kibozibozi kya Brunoke, era ono n'asobola okubanga yasonderwa ssente, naye kisobodde okubanga kikakasibwa omu ku baganda be, era nga nono DNA yamuwandula nti ekyamazima abaamuleeta okwali mmeeya wamu ne Mbabazi baalya ssente ze, era ng'ono nno Ssentongo yaddukidde mu kkooti. Yes, bannayuganda mwasuze mutya, muli mutya, erinnya n'eddoboozi nze Kafeero Maaka, mwebale kutuwagira mu mbeera yonna, mwebale kutubeererawo. Naye olunaku lwa leero nzize nga nina obubaka bwe njagala okuyisaawo. Omuvubuka gwe bayita mmeeya n'omukyala gwe bayita Mbabazi
abakwata omulenzi ono gwayita Ssentongo Paul ne mumutwala ewa Brunoke ku kibooziboozi ne bamusondera ssente. Mwakwata ssente ze ne muzirya. Ssente mwazirya yaguddewo omusanga awo ku Buganda Road ne mumuwe ssente ze. Omusajja olwedde munaku. Mumuwe ssente ze babekwe bamumuyiiza. Mwamubba ku ssenga we ne mwefuula nti mugenda kola kimugenda muyambako. Ayire ssente ze mwamuyambisa ze bamuyambisa abantu. Mwazikwata ne muzirya. Meya n'embabazi ye mulete ssente za Ssentongo musajja munaku musajja muboole. Nagasembayo full figure akoye ejjoogo ly'abaana ab'obuwala abamuwononeddeyo omwana we Derek Fonzero ono asobodde n'okutuuka okubeera nga atabukira omuwala eyagamba Derek yamuguza iPhone 17 naye nga feeke. Jagenda wanabisa mwero kakane ntwale kifaananyi kyo nkimuwe mugambo naafukidde ekizibu mutaka ku jirikiti ojja kubulanga ne munsi tobatomanyi nti mwoli bajja kunoonya naawe wesanga tomanyi wooli. Muve ku bantu maani, muve ku bantu mwemuba mwakula mwabwamwe mumanyi abantu baze ku TikTok baze kola business gwolaga nga bwoli mulave ennyo bw'osinda omwana nali muganya okweta essimu eyo ekyo kankikubuulire nsobola n'okutera kwano zi voice note katowooza nga bw'ojja okuba business yembwe gukutaka gikube omanye emyaka gy'alina badde alya ku business mumala okuswalaswala ensonyi nga nzifuula obusungu kankulage simanyi oba ndirikyali muno okubaamu namugaana ne mubuuza ssente mmeka eziriyo ssente zakusonda zakwegayirira onoonya omwana yakwongerezaako ana ebyo ebiwugulu bw'osirika ne birowooza nti bya kitalo ate bw'ojja n'oyogera birowooza mbu okola content ngani akola content naawe nze nkola content naawe kuki nkole content naawe kuki mbwanvuma ntunda banaye mama wo bwe yanvumye natunze obundazi bwonna bwaweddewo n'obugoye banaye mugamba dde mwanvume ani nja kutta nja kukolerera mami osuzootya Derek awamanya mami osuzootya mami bakutya nze sijja kuvaayo okutuuka bwe sitazifuna nkya awamu ziri miliyoni kuba eye nagibaza miliyoni 2 then agenda kunyongera miliyoni 3 n'emitwalo 10 so akutereddeko ssente mmeka era